Chris Evanz asinga Lwasa okitegeera bikoze bitya akomawo wendanga bukya gweno kale atilisa akomawo bino bikalu byekisuse togeza nnyabo nejjodda bizibu bw'olonda akusana mulungi jangu wakiri dakiika 5 nze singa nalisa wano funa omukyala nga tamumanyi nti oba nze Evanz ekyakalubiriza kuba nti bakumanyi nga sita ekirala njagala omukyala nga nsobola okumuwa essene n'azinziriza n'aŋŋamba nti nze tugende twezimbe tebikyaliwo byaggwawo Evanz n'owo omuwala akakadde n'akakoddeza n'agakuresi olw'embeera bulamu seminti omukyala aliyita ekigezo ekyo babadde bakikola batya olumuwa emiliyoni aweta bwesaati noga nze njikuwadde ate oweta misindi ayita mubuyisi kati mumbuulire kumwani mukyala wa Chris Evanz sembe gwe mukyala mukulu ndowooza nze addirira omukulu akomawo leeti kugamba tuli bangi yasiba faamu muwulira mutya nga mwenna muli bakyala bikalukosuulira bulungi bwe bamukuba ennyondo yajja waani yajja woono ndowooza Vanessa mulabako kolondoza yayenda sokuwana omwana Chris omwana oyo mulungi bitya kwegamba yalonda nze asinga bano bonna simanyi nakyamugamba wabula byonna byakola biri yakabi oba nkola bulungi omwana agenda kutwalako omusajja kawaana omwana sumulula wana Chris Chris Evanz, let me tell you something. Wechanga sagana kuboli naddala ku lunako olwo olwa freedom sits wava ku stage bedi kubaonyawo muwawaana omwana wana kwegamba omwami wange omulungi gwe bayita Chris Evanz okuva weyafuna nze tagenda n'ennyondo tezigenda kuddamu kukubibwa okitegeera tumuweereza obubaka buno nti tumwagala nnyo and guys come and support our husband our hubby sweetheart omubwati okitegeera just okuyingira mutwalo gumu weguti ennaku z'omwezi nga 29 October 2022 lugenda kuba lwa Saturday okuyingira mutwalo VIP emitwalo 3 emmeezi akakadde tugenda kuba n'omuyimbi Chris Evanz Kawesi ng'atongoza oluyimba lwe Another Lover bikalubye concert nga biwagiddwa Abitex Promotions ne Arapex Teo Adhesive. Programu ene kutuswako aba CP Coffee Academy abasangibwa mu UAE, Dubai ne Abu Dhabi nga bano bakugu mu coffee basomesa barista training, roasting ne brewing ku mutendera gwa certificate ate bakuyambako okufuna omulimu ng'omaze okusoma. E Dubai basangibwa ku Al Ansal Building opposite Safiu Tower. Mu Abu Dhabi basangibwa ku Electra Street Cop Building next to ADCB Bank. Abeetaze osobola kubira ku namba z'essimu eziri wansi awo kosa ne website yaabwe. E Uganda tebalinayo office okuleka Dubai ne Abu Dhabi gwa beetaaga. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero. Basangibwa ku Mukwana Arcade n'ennamba y'essimu weeri wansi awo. Kisitu Electronics batunda solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna, amasimu agatayitamu mazzi, flat screens eziriko ne kalonda w'amasannyalaze yenna ow'enjawulo. Ojja funa ekirabo gwe anaabeeyuna ku Hanifa Towers ne ku nnamba y'essimu nga w'ogiraba obakubireko oba waweereze WhatsApp. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tiles ze zinywere mu ddiiro, ku lubalaza, mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga w'oziraba wansi awo ku screen yo. Bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde, ayambye abantu bangi, ayina music mulungi ate nga abuulirira. Subscribinga ku YouTube channel ye Mariam for Children, olaikinge page ye eya Facebook ku Mariam Music.
Tuline Chris Evanz Kawesa ngere enteekateeka zonna zemulaba ziwedde okutwaliza ewamu. So tulimu Another Lover Bikalubye Freedom City genda kuzomeza 29 tekyali kulanga kulala lugenda kuba lwa Saturday lwa mukaaga omwezi guno ogw'ekumi ku Freedom City. Okay kale oli mu mbeera kigwe? Ndi musanyufu weewaawo a bit nervous kubanga sho nga bw'omanyi bitiisaamu ogamba oba banajjo batebajje bwe bityo oba otyamu naye bw'olaba ng'ate abantu oyita eyo ne bakuyimiriza ne bagamba Freedom City 29 State Day amaanyi nga geeyongera ng'oddamuko ku maanyi bwe bityo. Kale gawe tuyisaawo ekya Freedom City owulira otya okuba nti oliraanye abawala abalungi? Mbadde sinnabeetegereza olw'obunkenke. Sebo tukwate bulungi owulira otya? Mbadde sinnababyetegereza kubanga nga bw'omanyi oyinza okwetegereza omwana w'omuntu okaakana nga okoze eki omusabye ennamba so kati obanga atalaba n'okola interview neggwa. Abaana abawala muwulira mutya okuliraana tuliseva ne zibbaawa mu manyi baana balungi bambi. Kozi muno kuliko mugana Abdusha simanyi munnange naye njagala okubeebaza okubanga bambi bazze ne bambeererawo abaana abawala abalungi bwe batyo okwesa omukolo gwange ekitiibwa. Oba ibadde bamanyi nti munaava omukyala? Omukyala akaseera bwe kanaatuuka nja balaga omukyala. Omanyi omukyala ebiseera ebisinga nandyagadde okubalaga amawulire okubalaga omukyala naye omukyala bw'omulaga ng'akyuka empisa kamera eno eyonoona okitegeera. Singa nali nsaba n'ofuna omukyala nga tamumanyi nti oba nze Evanz kitegeera ekyakalubiriza kuba nti bakumanyi nga sita. Ekirala njagala omukyala nga nsobola okumuwa essene n'azinziriza n'aŋŋamba nti nzeeyi tugende twezimbe. Tebikyali byaggwawo Evanz. N'owo omuwala akakadde n'akakoddeza n'agakakuresi olw'embeera gulamu seminti omukyala aliyita ekigezo ekyo. Babadde bakikola batya? Olumuwa emiliyoni aweta bwesaati ngo noga nze njikuwadde ate oweta misisi ayita mubuyisi nsonga z'abakyala tufunye essuubi naye nga ekiseera kyo bwe kinaatuuka nja kibalaga naye ka concentrating kati ku music kubanga nkubuulira Lujjai music namugeza gundi ani ebintu by'abakyala ebyo nabigezaako ne music ng'atuuse okunnema kwegayirira akawala mu kifo ky'owandiika oluyimba oli mu kwegayirira akawala kakusonyiwe ate abawala beezira ekintu kimu weetonde alabe nti ogonze bwoti ofukamidde. Ate bagala basajja bakakkamu kati omuwala yasiriwazza Kamenyo omuntu yattente ng'asinansine Kamenyo ng'ali wali alinga akagundi n'akamuli ati kati ente yagisuna atya anti kyekugamba amaanyi ga laavu ogalaba kati bw'oba osobola bizza ebbali yimbira abali mu laavu bo banyumirwe. Naye emyaka gikyali mito kuba myaka 29 nkyasobola okukola oyagala kuwakana maanyi myaka 29 mba nkyabuzayo era emyaka nga 6. Baana babakuwakanya bagamba okuze lero kati kiva w'abaana bennyini. So kyekyo omuntu yenna aba addemba okumpakanya bw'aba nga yeyanzaala naye bw'oba nga tewanzaala then ogenda n'ekyenkugambye. Ogundi ali ku ki? Mukwano gwaffe agamba ki Mary Bato? Mary Bato oyo twayimba naye oluyimba ge mazima weewaawo ebbanga lyemmaze nga nkolagana naye si muwala mubi era bwe wanaabaawo ekitagadde kyonna yinza okutuwa okusetolinga naye kuba olaba nti mwana mulungi kyebamulaba si kyali okitegeera yasobola okukola sinaba kumukwana nti oba ki naye obwo omutunulira alaba nga muwala wanjawulo wali omutereseza bwe binaabanga nemereddwa eno abawala nali nalayira obutaagala bayimbi abo naye bwe ndibambuliddwa omuwala ndikola ki tanti bibuzaabuza. Mary Bato si muwala mubi ge mazima muwampisa ng'omuntu. Ojali ku Freedom City Mary Bato gyali era mujja abaagala okulaba Mary Bato waali tugenda performinga naye n'oluyimba lwaffe olwa Tubaale kiwala kyampisa bambi ate n'okuyimba kiyimba bulungi. Tekimala yongera omumpaniremu kaawo. Mary Bato okujjako ebiisa ebyo ebitangalijja si mulungi ennyo ali awo
Okivuga okizaawo ate. Owaayi. Onanywa ku mazzi. Alina ebiiso. Oba bano be bakukyamudde bano bakwetugambye. Mary Butter si emulungi ennyo atiisa naye waakubira abantu byebiiso kitegeera. Tyakuba eriiso bw'ati. Ne weerabira vaasi mu luyimba. Tumulinde ku Freedom City. So tajali kulala 29. Mulinde nga 29 ku Freedom City. Tugenda kubaawo. Freedom City. Eyabadde ayingidde mu date yaffe emikolo gyayise. Lwasa omanyi nti yabadde atutaddeko okwanjula. Kwanjula kono anti yabadde ava mu kukyala ategeko okwanjula eri nga 29. Ne mukubira essimu ne mugamba muzeeyi Lwasa. Ku nnaku zonna olonze 29 lwendi ku Freedom City. Okuli shenene. Muzeeyi kuli sini n'okukola ki? Okukola emikolo. Kola lonchi yo nga 29 nange nkola okwa. Ne mugamba Lwasa. Ne bw'oyanjula eddakiika 10 n'ovaayo amawulire gonna oba gatutte. Kitege. Ne mugamba show abitex agitaddemu obukadde obusuka mu lukaga ogenda ogibikkirawo chokanga na another lava ina mutwala mbandi awo ntudde nywa kacyayi nga banga Vanessa kye chance kati gwaze mukuwa ngamba alhamdulillah mukama tali so tunole Lwasa nziragala okusinzira wano okukuyita ojje mu lonchi wadde mba okupangawo omuwala omulala gw'onooba opanze mujje naye Freedom City nga 29 ku Saturday weyagale abawala bangi Vanessa aba yechanzo jafuna omulafe n'abatukyawadda tugende mu maaso so byasooka kaluba kati another lava buli omu amufuniraawo na buli omu ajja na another lava we ate asobola ajje mu kivulo ekyange kibaamu bakazi jangu ofune omukazi wasajja afunemu omukazi mu show yange naye nga ffe igwe nange tuli omu kuba celebrating anti emikolo tegiri nkugambye eno tukuba mbuutu eno tuli ku ngoma bw'omanyi Lwasa nga yayanjudde ku lonchi yo omanyi ogulo anti ne bwazinamu amazina kati ne bwati bagenda okuya Evanz byabadde bitya tuli ku Lwasa oba yakola abamawulire abagulirira simanyi oba ayina linnya ly'eryamaanyi agakuba mu version gy'otasobola osobola Lwasa kyakola kakati nze kyendowooza ffenna kagubere omukolo kale ku mulundi guno gwokka shoka ebeeremu yokka mu Kampala Freedom City nga 29 kirungi okuyingira mutwalo gumu gwokka n'esatu ate mmeeza yakakadde Abitex Promotions yekirimu bino bikalu byekisuse togeza nnyabo nejjodda bizibu bw'olonda akusana mulungi jangu wakiri dakiika 5 kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda okufuna ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba so biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde so nalwekityo ogwo omugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssenteyo nnyingi ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo newe manjagala simbawo muddo kisoboka newe oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube gulina emirandira gitya guba gujja mmera yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbu nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alhira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe tulina namba z'amasimu
esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.